Gende. Weewaawo eziva okumuza embiro nga mwenna muzenkanya. Twakwanagana masogola omusogozi akoma ku bidumo oba ku bikanja. Naye ekisaayiro okitte akirinda kwa kyeya. Kisaayire okitte akirinda kwa kyeya. Baali bategeeza ki? Wano wengenda okutandikira. Baali bategeeza ekiswa. Kisaayire okitte. Kubanga kibatta kye kiswa. Kati ekiswa ekyogerwako kibatta kye kino okugeza wadde ekiswa ekyo ekiswa kya mpawu. Empawu tulina enswa ezibuuka obudde obw'ekiro nga empawu, ensejjere, ezo zimanyiddwa za budde bwa kiro. Kati bamulisa mulise kituyita okuzuuka nga bakozesa emimuli. Ekiswa bwe kiba nga kiri mu nsiko olina okusooka okusaawako bulungi nnyo ne kibeera nga kyetadde. Kuba wano kati wano ekirungi waliwo ebiswa bingi era biwerera ddala. Saba muganda mukulu wange Duncan atambuze kamera olabe ebiswa. Waliwo kiri wano baasaawo obusaayi naye era byali mu nsiko naye baasaawo kati byetadde wano webiri. Waliwo nabiri ebimanga wano tuli mu biswa biyitirivu nnyo. Ebyo byonna byolaba biswa byakulaga awo byonna biswa. Ebiswa kiyitibwa ekiswa kubanga ennyumba y'enswa era bwe ziba za kubuuka zino empawu oba ensejjere ziva mu kino ekiswa. Ate mukimanyi nti nno nabagambako Buganda efaananako bw'olaba ekiswa kubanga ekiswa kiba n'ennamunswa nga ne Kabaka bwe tumulina mu Buganda nti Kabaka ye nnamunswa era tumuyita nnamunswa kuba tumugeraageranya n'ennamunswa azaala enswa nga bw'abeera mu kiswa kino ne Kabaka naye bw'abeera mu Buganda ekiswa. Kati ekiswa kya Buganda akikulira ye Kabaka era ye nnamunswa. Nolwekyo awo nga nvuddewo mbategeeza nti kisaayiro kitte akirinda kwa kyeya nti bw'okisaayira bw'oti tokittirawo. Okirinda ekiseera kyakyo nga kituuse ekyokubuuka oba kibuukidde kwa kyeya ne kibuuka. Naye kibaali bagendera okutegeeza mu lugero olwo nti kisaayiro kitte akirinda kwa kyeya nti obuwanguzi tebujjirawo era tebujja buzzi ne bweyoleka nga tobukoleredde. Obuwanguzi bujja olw'okusooka okubukolerera n'okola enteekateeka ez'okubulindirira oluvannyuma. Success comes after preparations. Tusooka kweteekateeka nga tweteekerateekera obuwanguzi so tebujja buzzi tebujja ne bugwawo. Kisaayiro kitte akirinda kwa kyeya. Waliwo n'olugero lulala lwenjagadde nsomeseko kubanga nfunye omukisa ku biswa bino ne mbiraba. Bagamba nti ekitasala kizigwa omutaka. Kizigwa omutaka. Ti omuntu okumanya nti ekiswa kino tekisala abanga ku ttaka eryo ng'aluddeko kwe kiri nga agoberedde kuba kati tukulaze ebiswa bingi ebyenjawulo byonna obirabye. Naye kati omuntu aluddewo ye asobola okumanya nti kiri kibuuka ate kiri tekibuuka kubanga aba aludde ku ttaka eryo kwe biri. Oba mufuna bulungi. Nolwekyo obumanyirivu kintu kikulu nnyo mu byonna ebikolebwa mu nsi. Olugero olwo kye lutusomesa. Era omuzungu naye agamba nti experience is the best teacher. Muntu buli wabeera ne obumanyirivu mu kintu oyo aba tagendeka. Nolwekyo ekiswa ekitasala kizigibwa omutaka. Yekka yasobola okukimanya gwe yazza obuzzi tosobola ate kumanya kikaliza embiraba bulabi wano. Waliwo kiri n'ebirala bye tukulaze wano byonna biswa. Naye kati njawule ntya ekibuuka n'ekitabuuka. Kizibu kijja kunzibuwalira. Okujjako waliwo ekifuluse ng'okirabya ddala kyafuluka naye waliwo kyolaba nga kiramu naye nga tekibuuka nga kiri awo tekibuuka. Kale tusomesa nnyo ebigambo eby'amakulu era eby'ensonga ate era eby'amagezi ddala nga tulowooza nti bisobola okubayamba mu bulamu temuba nga mubirowoozezzaako ne mubyefumiitirizaako. Mwebale nnyo ddala YouTube channel yaffe mugigendeko eyitibwa Olulasangeye mugigabanyeeko n'abantu abalala mikwano bajje bayigire ddala wano ekyayiro ky'emmere bakyagalira mu ddiiro bajje ku mukutu gwaffe guno bayige ebintu eby'ensonga. Omukulu ono bamuyita muzeeyi buuzako ku bantu tobuuziza ku bantu buuzako kuba tulaba bagambe bannange balamusinze ekyo kale bannange mubeere bulungi mbadde ne muganda wange Kingi Duncan nga bulijjo mweraba.